Tusabe tuyimire kyanziza owekitiibwa vice chairman wa NRM ate nga minisita wa microfinance Haruna Cheyune kitubuddeko bwekyo kikyafu kyawa tugenda kweyanjula bwe tuti katumagera kuba tubategeeza ngaositukiramu olino publicity secretary y'omwami Kintu Patrick Kisekulo, omuwandiisi waffe tannatuuka omukulu Mukwaya Kalinzi abasinga gwe mwakazaako eryakaaso ali mu kkubajja Sebo vice chairman waffe wa Uganda omukulu ayimiridde wali ye Rogers Namugera ye ssentebe w'abavubuka mu NRM mu disitulikiti ekyotera Ajisa naye basebo alinawo n'amuvubuka senga mugeti mama omukulu Prosper Nsime abesibye okuvuganya okati y'enyale wa ssentebe wa disitulikiti abono haji be baliko message ya mmoja kujifuna wano tugende mu program yaffe man mbadde mbasaba tugate engalo zaffe twanirize first security wise tuli bulungi okusinziira campaign zitwatandika babadde bakola joint campaigns tuwaliwo olutalo lwonna tutunaba kufunamu incident y'okulwana n'olwekyo njagala kwebaza abantu b'ekyotera mwebale nnyo obutatwaza mukyala kigoye w'ekyebe Haji Jamada wekasensero mwami Idi apereza gavumenti erimanya eriva ekyongo tosiba mulambo kubanga tuli muki bwe tumala akantu tugenda kuyita abawanguzi njagala okussamu ekitiibwa abakulembeze bonna bonna bakwanjuliddwa RDC yakulira security team yaffe naye atukoze bulungi nnyo ne DPC gaffe oli awage nnyo yewe Kasaali Bulwaji Moses oli taata muwozi oyo ye taata muwozi weno werwangoni nga bene yanjulise bwerinnya Kintu Patrick Kisekulo eno natandika disitulikiti eno 2017 nnaku z'omwezi zaali 2 ogw'ekumi wenjogerera gy'emyaka gigenda nga 8 emyaka 15 nengali mu gadi y'enyalayo bino bebagamba ebyebibuga nti abantu tebawangula NRM tewangula mu bibuga ekyo tukikola kyotera ebibuga byennira wano meya wa Butukula
wa NRM mukulu mujasimbira kwa kulabe wa mutukula town council zaffe z'omunda tulina okukkiriziganya ate ekyo twamala dda kusalamu olwale enkya ababayiseemu fena tujja kulaba nga tubaddamu emabega tutambuze tubone ku fesinga olwo mulabi waffe omumanyi n'olwekyo njagala honorable Haji waffe okutegeeza kyotera ebyolaba mu madistricts amalala eno tubinaba kutuukayo Katonda kyatukwatiriddeko nnyo ate tubasaba tugipinge obusinge buno butuyina ekirala n'okuvuma tukubaddemu kw'amaanyi Haji lowooza olwaleero ojja kuwulira obujulizi buli wano tubadde tugezaako okutuuza abantu ne bakkiriziganya kutegeeza challenge eyituyina tulina okunyweza support yaffe eyituyina ku ground kubanga balaba opposition nabo baagala batukubemu ebituli naye sofa kikyali bulungi katusabe ekya bwe tumala akamyufu kaffe tuve ku round table NRM juu mwebale nnyo mwebale ddala okukumpuliriza nalumulamu nakola ki akati kangoberere mwami Mugisha yampa ekyokukola mwami Mugisha yaŋŋamba ti mwami Kisegula okoze tonoona byokoze lwaki tetugira nga tuwummulamu n'olwensonga enyala kutegeeza buli wano nze kintu Kisegulo nawummudde okusobola obulungi bwa pate yaffe njagala okubalaga nti mwenna gye muli kuba nkyalaba n'abantu kyenkyewuunyamu abali ku mikutu naye nga bategedde nti Kisegula awummudde ate bakyanvuma ate beenyalima nze nsigaddewo okuwanirira abanaawangula okukwata bendera okubawanguza n'olwensonga eyo njagala kubasaba taaza Haji njagala kusaba ba registra mbeegayiridde muleke layini nga bwenaaba etambudde era muleeta results nga bwe zinaaba zitambudde tukwatagane twejjemu mwebale muwulidde abaana bange munabiyite nfunye ekitiibwa mu nsi muno ate era mumenye likodi mu nsi yonna bakulembeze batono abawaayo entebe mu ddembe akati mwenna abagenda okulondebwa naawe manya nti ogenda kukola kukulu bwe kigwako lutawanya nga nawe okwasa omuki naye okukirizibwa okudda ng'emyaka 5 kikozere ki tuukirira ali wano ne mugamba bannaaye ku lw'obulungi bw'ekibiina siganda kwogera sina kyenjagala kuba tewalya mmanja Haji nsaba eddakiika emu nnyonnyole nali mu lukiiko nze siryankwe nga tuli ku biiki nempanika omukono saayogera Honorable Kasolo ngenda kuvuganya kwa ssentebe bwe naalimu era n'ekikola ki kati awo nalyango kati bwe nali eyo neefuna amawulire agagamba nga bankubira essimu bansaba Honorable yampadde obukadde 2 mbabe kuki ku ssente neŋŋamba bwe kiba kituuse wano nga temwanyi yange sitoowa ejjudde nane basasula 3 n'ennumba saamanya nti biba bingi kuba nasasula 3 ngenda omanya nti nagenda okumala nomination kumpi nga nnumba 8 naye nga 3 zinnuma nasigala nkolaki nyongeramu mbadde netambuza emmwanyi wenkazi ayo ensawo nga ngitwala ku kyuma nga nkolaki naye olwaleero ku lw'obulungi bw'ekibiina siina kyensaba nasoma empapula zange nziina nyina emmwanyi emmala okubeerawo ne famire yange Honorable Kasolo mu kitiibwa ekingi sebo nkusaba tukwatire bendera Uganda chavanda nafe tukikumenga zinai abakulu bano omukulu wa muteete talina mutuganya Mutegeke
owakyakulabirako netutetematemamu ugantwala kyakulabirako kyakuganda wange kisekulo alina abesimbyewo ku bakyala namwe we muli nga tubali kubakaka tukyalinayo akaseera okuva kati paka kawungeezi tuga nti aa nze nange nga bwendabye nyumiddwa kandikireyo oli ebirato nakolaki tunalaba n'abeekakuntu abali mu constituency bweba kiyinza ekyo tuba nga tukyakulabirako mu ggwanga lyonna nti abana bayiwa omusaayi bokyamamotoka neffe wano tukanyiza ewaffe buli kimu kiriki awo ne pulezidenti ndowooza taata bw'ataddeyo namuwa message oba oli awo ajja tuteeka ku mwanja ennyo kubanga enaalimu eno era bwetwabadde sebo bwetwabadde mu lubaga ne pulezidenti okwosa jjo mama Janet yabadde ayogera yagambye ku mulundi guno awulira essaala ejazasaba ng'akyali mu bwana muto ey'okulaba nti Uganda ne Africa twegatta tubeera muntu omu. Omutima si gwa muntu kubanga naye Katonda yatutonda yamanya tujja kusobya n'atuteerawo gye tugenda okwenenya era naye n'asaba tusobola n'omusawo butereevu agire ki n'atulagira tusobola n'omusawo butereevu n'atusonyiwa bw'atalina kifo mu mutima gwo kisonyiwa mu katono oba wakikaaki mu kibiina kyaffe twongere okwegatta n'okugumiikiriziganya ate n'obutama bankwe era nja kukakasa mu lujjudde nti tugenda kusigala nga tuli bamukwano era tujja kutambulira wamu era mmanyi nti emirimu gy'ekibiina kakati mu disitulikiti eno Ali Kigongo Ali Haji bw'anaabanga takudiployinze walala simanyi neera mmanyi ne bonoba oli walala naye ate na wano gwe ne mwami Kalema nga siriiwo era mmanyi nti ekibiina kyaffe kigenda ku oba oli musajja mugezi oli bw'oyogera abantu bakola ki bawulira era abantu abasinga baali balinze kwatu yayatuwa ekigambo kye naye n'agamba kankolere bakadde baffe bano bannanyiniisa eno Uganda baba balaba obwetowaze kikiba kirungi lwanagada kate ffenna twagaliza ekibiina kyaffe okugenda mu maaso wabaawo okusika emigo okw'amaanyi tutuuza ab'ekika kyaffe aba movement bannaffe tugaa tukoze tutya wano wabaaliwo abantu abakayada tubakomyawo tutya bwe yajja ewange netwogera naye ne musaale mugaba okoze n'okola erinnya lyo ddungi movement n'ogisitula birungi nnyo naye abantu baffe balinamu enkola gye tutayagala ebabeemu yenkola y'obutayagala movement kwexpaninga okugenda mu maaso omuntu wajja n'atujoyininga tutalimuga waddaze naye era asigaddeyo eri ekyo kikolwa kibi nnyo omuntu bweyewaayo ti azze gye muli nammwe mumwanirize ekika kibeere nga kikola kigajja ku lwange namwaniriza era mumwaniriza ate n'asanyusa nnyo okuba nti ne byembeera bubuliridde abikolerako era bwe yakkiriza nti ekintu kyetwalimusaba n'akikolerako neneeyongera okumwagala mu mwoyo gwange tukwate empola tugende empola nga situva ku mulamwa buli ayigira mu movement tova ku mulamwa yadiriza abantu abakujoyininze buliriza bye boogera kolagana nabo bulungi naawe babuulire bye mbadde mukola mutambulire wamu ekyo kijja kutwala eggwanga lyaffe mu maaso tetukola nkola yakuwalada omuntu omuwalanye tubwetaaga mu movement twagala kuteeseganya na kukkiriganya mukifuna bulungi bannaye kubanga waliwo n'ababo abagamba nze siyinza kuvaawo wano ki
okujjako ng'ondabyemu olw'ekikolwa kino kyakoze kuba nti awatali kuwaliriza yeesaliddewo yalekere munne asobole okugenda mu maaso atagenda kwesimbawo ebintu byebyo abituwadde wano nagira webale ejosebo webalire ddala omulimu otulaze ekintu naddala okusalawo nti tugende twesimbe ne bali abeebiina ebirala naye nga tutwalidde mu nnyumba yaffe webale nnyo webalire ddala ate ngaba Mwami Kasolo minisita wange bakufiiridde obeere nga ogenda okwatagana ne bali abaopposition be bagenda okuleeta tukusaba olwane n'amaanyi nnyo obeere ng'olimu osobola okukuŋŋaanya abantu abangi ne babeera nga bonna badda mabegawo movement ewangule bendera yaffe ereme kufuulika mu ttaka webazisa okulegera honorable minister akalulu akamyufu okuyita mu balambalamba kituwadde amaanyi mangi nnyo ne mu kalulu akajja aka 2026 bwe tuvuganya nabo nti akalugera kawangulira waggulu mu disitulikiti y'ekyotera ne uganda yonna NRM eri ku ntikko waggulu nnyo sabona n'abeesimbyewo abasukka batuule balekere omuntu omwomu sobola okutambuza ekibiina tugende mu maaso tumekunona nnyo ssente mu kalulu kano akasooka neyanziza nnyo naye ekyo kiba kimusaanidde aveemu kubanga yatagenda kuyita okulobero bye yatuusa ku bantu abatiimu yakasolo bakabya amaziga akalulu akagwa kiba kyassanyu nnyo akaleka akaveemu kyokutawa disitulikiti yaffe mu maaso agende gavumenti yamufuna ekifo ekyalibwa bamuteeka. Nze Haji Elias Mwanga kyamaani wa NRM Kibowa Tonga omulangira gyakoze okulekera Honorable Kasolo ensanyusiza ekibiina kya NRM okulaba nti ekibiina kino kya mpisa era kiwulize ffenna tukiwagira era tusaba Mukama n'oyo agaana nti ndekulidde naye tumunoonyeze ekifo kiyinza okumuteeka aleme kusigala bbali. Tunafuyamu yadde n'akamu olw'ensonga nti NRM eri kitole era okutwaliza wamu NRM twegasse tugenda kukola ttiimu ng'eri emu olw'ensonga nti abanafu bagenda bava mu kalulu ab'amaanyi be tusigaza nze nsigadde Haji Yahya Serwada Kaliisizo South. Fenga NRM ekya ssentebe wa disitulikiti Mwami Sekulo okuva mu kalulu kano tekirina kyekitunafuya wabula kitwongedde amaanyi tinga NRM pate tuli bumu ate twagaliza oluvannyuma lw'okukiraba nti abadde ne banne babiri mu kalulu kano n'asalawo yakaveemu ababiri abo basobole okusigalamu ate era ng'akyali mu nteekateeka naye kennyini ze yeeyamye okulaba nti akkirizisa omu ku babiri okavaamu wasigalemu omu NRM tusobole okufuna amaanyi agagenda okuvuganya bannaffe ab'ebibiina ebirala. Mwami mukulu wa Kigongo ebintu byazze n'atunyonyolako olwaleero tusiimidde ddala Haji Kigongo embeera gy'atuleeseemu olwaleero n'ensigo gy'atusizeemu era tumusuubiza tugenda kugituukiriza kubanga nze mukyala Solomon Daleera sirina kintu kisobola kunnemerera nga Katonda waali.